tuli wano muzzukulu wange ono ow'e Sweden mu kuzimba okumaliriza omugenzi n'okuzimba ennyumba egatta bombi avudde waggulu ng'atuwaddeyo ensawo za sementi 10. Ntebe tuvudde awo waliwo gwe sijja kwogera yeetegedde yaŋŋambye omu ku abo abavudde e Bulaaya okujja okuziika agambye tumuwe bajeti y'okuzimba entaana eno n'okumaliriza akayumba akanagatta entaana zombi. Taata wange bamuyitanga Henry Lubega Japan. Oh, this father of mine was so creative. Yali blacksmith ng'akola ebitakolebwa balala. Y'omu ku baasooka okukola ekisalirizo kibaayo kyange ku sigiri nga kyokya enviiri. Eby'Abajapani bye baakolanga byajjanga nga bijja omuliro. So n'akolayo ekitagira ki. Saaliwo mu kuziika kubanga saali mu nsi. Last time we were meeting ne Humphrey yali akyali some years back yali akyalina edduuka awo nga ku Pioneer Mall. William Street edduuka likanika iPhones. Nakuteekako ennyumba naye si bwetiira. Ejja kubaamu nga yanjawuloko. Tetunaba tugimaze mujja giraba naye nga tejja kufaanana ya rediyo. Mbamanyiiko nabalabako edda ng'akyakolera wali ku Wilson Street. Naye mbadde ndudde okubalaba. Kindaga nti Humphrey yali omuntu mulungi yakola emikwano emirungi. Eddiini yaffe tugamba okulambula abafu n'okubasabiranga.